emabegaawo n'emboozi gye mbadde ndaba ku mboozi empiira ejja masaza g'ebusoga ezaba waliwo gayi yavayo nga yeemulugunya ku sente MTN zeewa amasaza ng'agamba sente ezo obukadde 5 yes tamanyi we zigenda era ng'abuuza obwakyabazinga sente ziragawa tulina ndowooza ttiimu ziringa 14 ezikuba amasaza g'ebusoga yes egyo empiira giba mingi tulina activities nyingi ezikolebwa mu masaza geza nga promotions okwawadinga ba players okufacilitatinga teams media tours bikoze bitya bingi obadde mu masaza ebbanga eriwerako bukyanga gatandika obukadde 5 muziteekawa siffe because city sponsor amasaza ngabeeramu ekisooka ng'omuwagizi mpagira saza lya buna era tukubye finals neziwera zonna nga batukuba ndowooza nti ku luno tugenda gatwala bwe nvaawo nengabeeramu nga munnamupiira omuntu akulidde mu mupiira agwagala yagusambako oba oli awo nembako newengutuusa ate netandika ogukulembera nengabeeramu nga munnamawulire because buvunanyizibwa bwange nga munnamawulire okuba nti nsolooza ebiriyo nembisengejja nembitegeeza abantu ekisooka emboozi yona giraba ku social media ey'abamu ku baana abatali informed nga bakomplaininga ku masaza sente nga bwe balaba nti sente zibbibwa ekitegeera nti obukadde 5 muwanguzi in fact video gye nasembayo okulaba nga omwogezi waayo nga ne figures ayogera tazimanyi kuba yagamba nti simanyi awangudde atwala obukadde 36 si bwe kiri awangula I think atwala obukadde 13 owokubiri n'atwala 9 owokusatu n'atwala 6 I think owokuna n'atwala 4 we batyo bawaako teams 4 sponsor ateekamu obukadde 5 that is the main sponsor MTN yes takwata sente obukadde 5 n'abuwa Kingdom tazibawa mukashi ate yo sponsor akikola oyo sponsor ataliyo kati ono byali ayogera bijja wandi yensonga lwaki ndi wano nti ku muntu yenna yali akoze ku business oba yali ategese ku event ng'erimu sponsor sigamba fani omanyi tulina obuzibu wano nti oli agenda n'abeera ne ka kioski ng'otegese ekivulu n'ajjako nga sponsor wo olw'okuba akuwadde emitwalo 2 era n'omusoma n'omuteeka ne ku post ennene bweti nga sponsor ntera nnyo okulaba medi designer abo ba Calvin bategeka nnyo event singa kuliko ba sponsor 10,000 medi waliwo yamuwa omutwalo gumu n'amuteeka ku post ate nga munene nnyo so wetuvayo eyo ne tudda ku ba sponsors bennyini abategeerekeka ekisooka sponsorship package gye babeera bakuwadde ebeeramu ebintu bo bye babala nti byebijja mu buzito bwa sente ze bakoze eki ze bakugambye oli asobola okugamba tugeze asobola okuna kampani y'amazzi nga sponsor wo naga nti ngenda ku sponsoringa n'obukadde 10 naye ng'obukadde 10 bwakuwa mazzi si kashi akuwadde mazzi yes ye ng'akibaze nti amazzi gaago gavaamu obukadde 10 nze nga nkyategeka ebivulu bya high school nadiringako uko n'abakola ebyokunywa nga bampa sponsorship naye ng'ogendayo ne bakuwa crates ez'ebyokunywa nga 50 ba 10 nga bazibalidde mu capacity y'esente ze bali kuwadde yes nga tugeze abaze nti agenda kuwa akakadde kamu n'akuwa crates 50 nga buli crate agibalidde ku mitwalo emeka emitwalo 2 kitegeeza nti gwona ddawo n'obuuza nti sente wazikozesezza ki munnange abantu bano ebintu zino bizinensi kati nja kuwa ekyokulabirako nti MTN nga basponsoringa amasaza balina ebintu bingi bye bateekamu ssente bye babala nti ku nkomerero bitotolinga ku bukadde 550 bwalinga 5 babwongeddemu I think mu edition yene ey'omwenda nja kuwa ekyokulabirako MTN empiira gino gye sponsoringa giragibwa ku TV
Omanyi production y'omupiira ku loko wane Uganda production y'omupiira gumwetwala sente meka zili milioni nga 15 18 ekitone nnyo tujja kubala dollars nga 15 kitegeeza ogere mu sente za Uganda yabera milioni nga 18 just one game production yayo ekitegedde ekyokubiri buli game MTN nga sponsor etika media negitwalayo kola media yesasanyizwako sente zitaka wansi wakakadde buli game ekitegedde bala nti buli timu esanya games mukaga mu group negenda quarter finals nesamba 2 negenda ku semi finals nesamba then ku finals because semi finals zigenda kubera ku neutral ground kakati buli game egenda mu maaso baba ne ba man of the match babiri taberomu abalonda babiri asooka n'owokubiri okay asooka nafuna emitwalo 2 addako nafuna emitwalo 10 okitegeera buli game ziri ku sente ziri yes buli game ebeerako abawagizi abasinze okuwagira ebirabo babibawa bawa abawagizi sente buli game kubeerako okubuuza ebibuuzo ebitambulira ku thiimu y'amasaza amasaza g'omukuzi guno gakwata ku kulwanyisa abaana abataneetuka okufuna embuto kati babuuza ebibuuzo tugeze nga bwolaba World Cup final wezaali nti waliwo half time break show nti mu half time weggwa wabeerawo ebibuuzo ebyo ebibuuzibwa abantu ne bakola ki ne bawangula sente buli game buli muntu akozeseza merchant abasinze okugikozesa bawangula sente nti oguze tugeze oba airtime okitegedde oba oguze data owangula sente buli game abantu abasinze okuhashtaginga MTN Masaza Cup ku social media gezanga no mukutu gwa Facebook nenga neteekayo post wansi neteekayo MTN Masaza Cup yes okay bawangula okitegedde ezo sente zonna buli game abana abakyala abatundirako ebyokunywa abatunda obuberenge ebinyeebwa bawangula babawa sente ezo sente zonna ziri ku buli obukadde 5 okitegedde ezo sente ntono zonna ziri awo kakati ekyokubiri nti finals nga ziwedde bategeka pate bagenda kutegeka pate nga bategekerani awangudde musazaliye kuba jukira final ebeera ku neutral ground nti tugeze final Bugembe nga Budyope esamba tugeze ne Kigulu Budyope wewangula that is Buyende yes enkeero ba wiki engeyiseewo bagenda gende Buyende bakube pate bategekeyo omukolo bull roasting mu kugaba ekikopo officially okitegedde then ekirala buli game bagibrandinga okitegedde zonna ezo costs kyetuyita operational costs bw'ozigattagatta ogenda okumaliriza nga na sente ntono buli tiimu bagiwa omujoozi I think sets 2 kyembadde ngendo ne bagiwa n'emipiira I think giba 6 oba 4 wemba seerabidde okay okitegeera zonna ezo ki zonna ezo sente kakati omuntu wa bulijjo Leman ye bw'awulira nti obukadde 5 yalowooza nti zijja bwe ziti mu cash ne baziteeka awo kati kansoke nkunyoleko n'ekirala olaba ensimbi zino engabanya yaazo si gwe baziwadde gwalina okugisalawo bazirese be basalawo era y'ensonga lwaki mu zipressa omukulu akulira ebya sponsorships yajja nannyonnyola distribution yesente nti bannange tugenda bawa obukadde 10 oba obukadde 5 obukadde bwe 5 tugenda kuwaaka awangudde obukadde 13 akutte ekyokubiri tumweko obukadde 9 akutte ekyokusatu tumweko obukadde 6 akutte ekyokuna tumweko obukadde 4 okitegeera tugenda kugabanga sente ku bisaawe so si owekitiibwa Amini Bosa obwo si buvunanyizibwa bwe obuvunanyizibwa bw'owekitiibwa Amini Bosa ne mukulu Musota bwakuteekateeka mipiira kugenda mu maaso okitegedde si obuvunanyizibwa bwe si bwakufa ku sente zirizibazize ezo si zaabwe za sponsor yamanyi engeri sente gyagenda okukola ki because sponsorship ebeerako strings attached okitegedde nga bwolaba sente tugeze obuyambi bwe tufuna okuva ebweru
nti bakuweereza obuyambi nga bavuga nti buno zino sente ze tubawadde za kujjanjaba balina akawuka ka mukenenya, zino ze tubawadde za kulima nguudo. Okitegedde? Si za typhoid. Okitegedde? Kakati era ensonga lwaki owulira nti abazikozesa ate mu birala babateeka ki? Babateeka on account. Kati zino sente kakati nzo kankikwanguyizeeko na kino, obadde okimanyi nti ne mu press conference ab'amawulire abagendayo okubawa transport refund bamuteeka ku namba ze MTN. Kituufu nange tebabawa kashi. Okitegeera? Kati Kingdom MTN singa baziwa Kingdom yali badde ezigabirawo mu kashi. Kwata ebirijo oba omutwalo gwo emitwalo gye 10. Naye era MTN ebasaba enamba MTN mutwe namba za mwezi MTN. Oyegedde kakati omwana bwavaayo n'agamba sente bazibuzanga butamanyi abambi research olusaba mutono ate ne business eno bangi bambi tebagitegeera. Kati kankubulyeko kino olaba amasazanga gano kyekimu ku bintu bye wali badde osuubira nti abantu abacomplaininga baali badde bacomplaininga ku bo. Okitegedde nti amasaza gano ye tournament esinga okubeerako attachment ennyingi ku muntu olw'ensonga nti ekisooka empiira gigenda kusambibwa wamwe ku kyalo. Amasaza tebagatwala Namboole oba Hoima. Bweba Kigulu nga yesamba empiira gibeera Kigulu, weba Bugweri nga yesamba babeera babuseesa tugeze, weba Buna nga yesamba babeera wano ku St Francis e Buluuba. Okitegedde nti weba Butembe nga yesamba basobola okugenda e Budondo oba e Bugembe, bwebanga Budyope yesamba basobola okugenda e Kidero oba e Kagulu gisambibwa waka. Yes, kitegeeza nti attachment y'abaana bamwe basamba ekisooka. Ekyokubiri ogenda kubanga obalabako. Ekyokusatu buvunaanyizibwa bwo okusponsoringa essaza lyo. Nze nja kuwa ekyokulabirako nti nja kwogera ku Butembe eyo because eriko bakyali bange bemanyi. Waliwo omukulu bamuyita Isiko Ronald yagiteekamuko ssente ne batwala politician. Si politician, yajja buzimu politics n'atawangula. Yaliko ne team bagita Jinja North. Bamukuba akalulu wamma. Yes. So yajja n'agiteekamu ssente netwala n'ekikopo yagwa. Yakawansi ndowooza. Kati nja kunnyonnyola ku Buna. Kyali Wangodu yagisponsoringa for like 4 years. Okitegeera ng'agiteekamu okuviira ddala training weetandika nga yafuna mu ne bagenda tuli wano twogera Luzungu ogamba otya nga yafuna muki okuwaayo owaayo lwa attachment eyo gy'oba olina kwagala bantu. Yes, kakati tusuubira nti amasaza gano mwe abava mu masaza ago buvunaanyizibwa bwammwe. Okitegedde essaza lyo zikirizibwa okuva eri n'omusimbi gwange n'eŋŋamba nkuteese mu baana beena mayingo kubanga ye wammwe. Okitegedde abalala we batwe bakola abo be mwegomba be mwenyumirizaamu nti baatuleka we batwe bakola. Nze nakubako ka amasaza ga Buganda nali nkyasoma nakwirako Bugerere eyo nendaba engeri ebintu gye bitambulamu. Amasaza amalala olaba e Buddu eyo Masaka abasambi babawa n'ettaka ne bamuwaayo poloti ya 5 ku 10 abasambira omupiira. Kati kulwaki ku ssente ezo tebatoola wakiri akakadde akamukamu ne bawa ku baana abasambi b'omupiira. Baani okubawa? Basponsa. Abo basponsa ba tournament si bazitiimu. Yawula sponsor wa league oba tournament ne sponsor wa tiimu bintu bibiri byanjawulo. Ngono na promise yavuddeyo nafuna tiimu gyawagira yazze ku Butembe. Ta sponsoringa masaza asponsoringa Butembe. Okitegedde owagira tiimu ky'Ebungereza Arsenal, owagira Arsenal. Emirates te sponsoringa Premier League sponsoringa Arsenal. Okitegedde era sente zeewa Arsenal Premier League tetwalako. Okitegedde tetwalako neja kuva kwa Arsenal mpagire Hull City. Hull City mugaga wayo yali ayagala gifuna, yali ayagala gituma Hull Tiger. Sente ze bafuna zaabwe siza league. Kakati buvunaanyizibwa bw'amasaza gano saza kusaza okunoonya aba sponsors abasobola okugabezaawo so saate kukaabirira Kingdom. Si buvunaanyizibwa bwa Kingdom. Ekisooka Kingdom ekola mulimu ki? Balina omulimu? Tebalina. Kati sente bagenda zijjawa olina business gy'omanyi yalina mulimu ate kati bakola mulimu ki? Gwe lewiddeko ko omukulembeze eno nalina omulimu gwakola mwe mulina okumuwa balinga basumba. Okitegedde
gwe uliako ko father nti akola mulimu guno nti avuga boda kale papa akola mulimu ki talina buvunanyizibwa bwammwe okumubezaawo okitegedde kanisa